Okusinziira kwa lipoota eza firimu z'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics ziraga ng'omuwendo gw'abantu mu ggwanga guli obukadde 45.9 era nga gweyongera ebitundu 2.9 ku buli 100 buli mwaka. Omusindo omuwendo gw'abantu kwe guddukira tegulese bannansi mu nteeko olw'ebufunda bw'ettaka mu ggwanga. Olw'okutya akabaate kano okwongera okusajjuka, Minisitule y'Eby'ettaka esitukiddemu okunogera ekizibu kino eddagala. Sam Mayanja, Minisita omubeezi ow'eby'ettaka, ategeezezza nti bali mu nteekateeka z'okutongoza ebyapa by'omu bbanga kyayise condominium land title mu lulimi olunyaanyimbe. Naddala mu tawuni ng'ekyapa okifunira mu bbanga. Ono azimbye wansi, n'onda kuzimba waggulu. Sam Mayanja agamba abantu bangi bagula ettaka nga tebalina kye bagenda kulikozesa, ate ng'abantu abalala abawerako basobola okulibeerako singa baba n'ebyapa eby'omu bbanga. Wali n'akirekawo emmotoka zange wezibeera, wali wenyingirira, wali okimanyi kati wano mulimu abantu simanyi obanga kubya basobola okubeera wano. Agamba nti ebyapa bino bijja kukendeeza ku nkaayana ku ttaka kubanga ebyapa bino bigendana na kukkiriziganya wakati wa nannyini ttaka erya wansi ne baguzizza waggulu. Kubanga bw'oba ne condominium muteekwa okuba nga mukkiriziganya engeri gye munaakolamu ownership yammwe. Kati common floor ezibatwala oba bwe ba lift ebatwala oba ku ka compound. Okwanguyiza abanettanira ebyapa bino, Minisitule y'Eby'ettaka yeegasse wamu n'amawanga amalala ne bategeka omwoleso gw'okuyigiriza abantu engeri gye bayinza okuzimbamu amayumba. Nga omweso guno gujja kulaga tekinologi omupya ow'ekizimbamu ebizimbe, okulaga engeri gy'oyinza okuzimba ekizimbe naddala mu tawuni ng'ekyapa okifunira mu bbanga. Ng'amaliriza ajjukizza abantu engeri gye basobola okufunamu ebyapa by'ettaka singa baba bamazeeko ebbanga. Eri section 78 kyeva egamba nti ogenda n'osaba ewa registrar of titles n'osaba ofuna ekyapa. So lindako emyaka 12 giyiteko ojja kwanga otuuse ku Limitation Act. Aisha Nampijja, Agafeeyo ku Spark TV.